you can't be working for people and they are not paying you. So ada complaining about tabasasula. Bodyguard yayise bagamba bana bange tabasasula bwe bitunenga sibikakasa. Obusungu abantu bwe balina mu ggwanga bukulaga nti tutudde ku gye bayita time bomb nti waliwo abagaggawadde nnyo ne bafuuka bagagga nnyo balidde buli kimu ne babwegera ne balaba ekifaananyi nti bo bano abali wansi abaavu ekibaleetedde ekyo ono yalidde ebibye. Mbalamusizzaako nnyo mwenna gye musinzira okubanga mutuwagira. Nkimanyi bulungi nti buli omu wafunye amawulire abadde tannagafuna nti minisita wa Uganda oba muyite minisita w'abakozi ayitibwa State Minister for Labour, Employment and Industrial Relations, retired Colonel Charles Okello Makodwong Engola yakubiddwa amasasi. Abo baba malulire gano badde tonnagafuna naku z'omwezi nga 2 Ogwokutaano 2023 Uganda yakedde nga minisita waayo omu ku bakuumi be amukubye amasasi agamutiddewo. Mukumi ono abadde ayitibwa Private Wilson Sabiti era ng'okusinziira ku mboozi empanvu gye tubaleetedde olunaku olwali lumwe muli ensonga enkulu eziteeberezebwa nti zino ze zaavuddeko Private Wilson Sabiti okuba mukama we Makodwogo. Minister Okello Engola abadde Minister wa Labour oba Minister of State for Labour, Employment and Industrial Relations. Ensonga nyingi zetukuleetedde mu video ne video gyogenda okusooka okulaba yeetoolodde byonna ebyabadde byogerwa mu kifo ekyo kubanga Media Choice Television twabaddewo. Webali nnyo okulaba Media Choice Ssaako n'okutuwagira. Ebifaananyi okuva mu buli koona abantu bagamba ki, abakulu bagamba ki, abasoosewo bagamba ki, ababaddewo bagamba ki, abeerabiddeko n'agaabwe bagamba ki, byonna tubikuŋŋaanyiriza mu video eno. Minisita ono Engola oba muyite omugenzi retired Colonel Charles Okello Makodwogo Engola yakubiddwa amasasi Private Wilson Sabiti ono oluvannyuma naye ne yeekuba amasasi teyagakubye yeyeka yagakubye n'omuyambi wa minisita bamuyite ADC ayitibwa Lieutenant Ronald Otim. Ono ye teyafudde akyali mu ddwaliro akyanyiga biwundu nga bamujjanjaba. Ebisigale tujja biwulira. Video eno nkuteereddemu byonna ebyogerwa baani na buli omu naye nga situnaba kugenda wala. Minister retired oba the late retired Colonel Charles Okello Engola Makodwogo abadde atya. Mu video eno gye nkusengekedde mulimu ebintu bingi nnyo byogenda okuwulira. Emu ku video egenda okwetoolola ensonga yonna yabadde omubaka wa Parliament akiikirira ekifo ekiyitibwa Oyamu eyo Mambuka oba Oyamu North. Bingi nnyo bye twakawulirako. Abantu bangi nnyo mu video byogenda okulaba bagamba nti no omugenzi Private Wilson Sabiti bwe yamaze okuba minisita amasasi yagenze aleekaanira waggulu era nga yeekokkola minisita obutamuwa musaala gwe nti no yabadde alina ebimunyigiriza naye nga abasinga bagamba kiyasinze okwogera yakyogedde ku musaala. Gamba n'omuwala amufumbira ekyenkya afumbira abasirikale ba minisita ekyenkya n'akibatwalira by'ebigambo byemu byawulidde tukyali ku bigambo by'abantu. Bw'osinziira ate mu video eno mwennyini bw'oyogera n'amyuka omwogezi wa UPDF Dewa Akiki ono senior officer mu UPDF yakugamba nti omusaala gwe yagufuna dda ye nga Dewa Akiki era kyateebereza nti n'abasirikale abalala baafuna dda. Ffe nga UPDF mu ggwanga lyonna ffe tusooka okufuna emisaala gyaffe era bwe nkulaga ku ssimu wano ku banka yange ennaku z'omwezi 26 nafuna omusaala gwange era bwe ngufuna sigufuna nze nga officer. Buli musirikale yenna kitegeeza aba asobola okufuna omusaala gw'okuva ku 26 okutuusa 28. N'ekirala lwaki sikisuubira twali tukolera eggwanga lino nga tuli basirikale nga tufuna sente entono nnyo naye tetufunangako omusirikale yasse bakamaabe lwa musaala. Naye kati omusaala gwaffe bagwongezza era tusuubira nti n'abasirikale bonna okuva wansi baafunanga akasaala katono naye kati bali bulungiko. Yani bwandibadde tegwandibadde gumala ennyo naye at least omusaala gwe tufuna kati gusingako. Yani bwandibadde tegwandibadde gumala ennyo naye at least omusaala gwe tufuna kati gusingako. Yani bwandibadde tegwandibadde gumala ennyo naye at least omusaala gwe tufuna kati gusingako.
emisaala gyonna gye twali tufunyeeko. Yagamba nti n'omusaala baabongerako newankubadde bw'owuliriza ebigambo byagamba era tegumala nnyo naye ati gusingako bwe gwali baabongezaako. Kakati ebyogerwa abantu nti ekikubizza minisita amasasi kikwatagana ku musaala gwa bodyguard ono. Twagala kutukitunulemu ng'owuliriza ebigambo ng'otaddewo amatu kubanga video mpanvu abantu bonna kwebali tubataddeko buli kimu ekyabaddewo tukikuleetedde gwe abadde tannakimanya neyakitegedde neyalabyeko ebitundutundu ebyakuweereddwa bannamawulire bye baakutemeddemu. Dewa Akiiki yagamba nti omusaala gwe yagufuna dde era asobola n'okukulaga message nti yagufuna abasigadde baagufuna. Naye ekibuuzo kye tubuuza mazima ddala makodogwo Okelo Engola Charles the late Kano ekyamukubiza amasasi kubanga omusirikale ono tannamusasula. Private Wilson Sabit byayogera bibanga bikwata ku musaala ddala bikwatagana kyetwagala okugattagatta. Njagala okutegeezaako nti okusinziira kuba ministry ya Labour minisita ono gy'abadde akola bagamba nti ono gaadi mupya si bodyguard, so kitegeeza nti abadde tabanja bbanga ppanvu yakajja okutandika okukuuma minisita omwezi gumu emabega. So bwe tugamba nti abadde abanja myezi mingi ekyo kikola amakulu bo bagamba abadde yakajja ngera yakakuuma minisita omwezi gumu. Has joined the team of the Honourable Minister only a month ago. He was seconded from Bombo. Twagala okumanya minisita abagaadi abamukuuma oba abasirikale abakuuma minisita yabasasula omusaala. Minisita yalina okusasula abagaadi b'omusaala era mu bigambo ebitonotono byogera okulira mu vidiyo eno kyogerwa nti no ministry yeesasula so si minisita. Kitegeeza omuntu ono alina okuba nga alina akawunti y'okugenda omusaala gwe ogw'obukuumi bw'abeeraawa. Ekirala ani aweereza baminisita bano ani abawa abakuumi? Ono ayogerwako Private Wilson Sabit nti yava Bombo abadde yakava Bombo omwezi gumu okujja okukuuma minisita. Kitegeeza abadde newcomer abadde yakajja okukuuma minisita ate ng'era minisita si yalina okusasula. Kati byonna ebyogerwa nga byetoolera ku musaala byonna tugenda biraba mu vidiyo eno. Ekirala nyina ekintu kyenjagala okusooka okubatunuzaamu bw'onoonyereza ku minisita ono omugenzi Lieutenant Colonel Charles Okelo Makodogo Engola omusajja ono n'ebibadde bimwogerwako byozze ng'ogoberera. Kyensembe y'okugoberera nti ng'ennaku z'omwezi 6 January 2023 minisita ono yagendako mwoyo amwe ewaabwe gy'abadde member wa parliament ng'agezaako okunoonya ababbye ssente z'abakadde era yaleka ne chairman wero C1 amusibye. Si chairman wero C1 yali chairperson wero C2 owa Awiyo Parish Moyamu district ono yali ayitibwa Geoffrey Ogwanga yaleka amusibye. Kitegeeza nti mu byafaayo ebitonotono byemanyi ku minisita ono oba byengoberedde ku minisita ono yatuuka n'okusiba omuntu eyalya ssente z'abakadde kandowooze nti abaddemu n'omutima ogulowooza nti omuntu talina kulya ssente za mulala. Kubanga January 6 2023 amawulire we gali galaga nti yagenda n'asiba ne chairperson wero C2 owa Awiyo Parish Moyamu district ng'amulanga kulya ssente z'abakadde ze yabakuŋŋaanyaako yamusibira mitwalo musanvu kitundu. Kankuzeeyoko emabega mu mwezi ogwokutaano ogwa 2022 minisita y'omu yagenda okulambulako amakampuni yagenda mu Eastern Uganda yali alambula amakampuni agakozesa abakozi. Kye yasinga okusimbako essira kwe kubeera nga amakampuni ag'omu Eastern Uganda gye yali agenze gassa ekitiibwa mu ddembe ly'abakozi. Bwe tuddayo ku Private Sabit eyamukubye amasasi nga kiteeberezebwa nti yabadde yeemulugunya ku ddembe lye ery'okuba nti asasulwa n'okufiibwako obulungi teyafiiriddwako. Kikula kya minisita ono okubanga abadde tafaayo ku bakozi nga May 13 2022 May 13 alinawo rekodi lwe yali agenze mu factory za sukaali eyo Ejjinja ne mu Buyikwe okusobola okutunulira embeera z'abakozi basasulwa bulungi basasulwa mu budde amateeka gakolebwako bulungi. Ate era mu mwaka gwe gumu 2022 Juni nga 25 minisita ono
y'omu ku baminisita boogamba nti yeenyigira waliwo press conference ng'alwanirira eddembe ly'Abannayuganda abakola mu kyondo kya Buwarabu era yagezaako okubanga bateekawo endagaano z'okukkaanya abakozi bayisibwe bulungi emisaala gyabwe gibaweebwe emisaala ng'ogyeko eky'emisaala okugibaweebwa njogera nnyo ku ky'emisaala kubanga kyekyesigamye ku kyamukubiza amasasi nga 2/5/2023 bintu bingi nnyo ebibaddewo mu butambi minisita ono nga kugamba alabika afa ku mbeera z'abakozi ng'era afaayo nnyo eddembe lyabwe balifune Ssaako n'okusasulwa mu budde. Twagala kutunulira vidiyo eno nga bwe tugenda mu buwanvu ne byonna ebyabaddewo tulabe minisita ono abadde do what I say, don't do what I do. Abadde kola kyeŋŋamba so si kyenkola kubanga yo kiteeberezebwa era nga kyogerwa bonna ababaddewo tekyamukubiza amasasi oli butafuna musaala gwe. Naye for fact check ekituufu ekya ddala ministry yeesasula so si minisita. Omusajja ono abadde yakajja mu mwezi yava bomba eyo. Dewa Akiiki agamba yo omusaala gwe yagufuna dda bwe tugendera ku kya Dewa Akiiki okubanga ye yafuna omusaala ogugwe nga ogugwe yagufuna kano Dewa Akiiki nga yagufuna tugambe noono yagufuna gwatuukayo kwa kaawuti baagumuteerako kale ensonga ezo zonna zonna ze tugenda okugaayagaayamu naye nga kitalo nnyo ekya minisita wa Uganda the late retired Colonel Charles Okello Makodogo Engola tusaasirako abafamire katugende mu bigambo byonna nga tukuwa 360 tukuwa byonna ebyabaddewo okwetooloola nga yakamala bw'ati okukubwa amasasi mu vidiyo eno ate oluvannyuma tujja kuba tudda okuwa ebirala. Mbaddeyo kuba nze nkola neno nkola mobile money then mbafumbira ne chai kati bantu machai they have my number oli akubira nagamba njagala kineno no batwalira kati mbadde ntute ebyokulya ebisembyeyo abintumye si abikimye naye nga tebagala kugula cause always open for me mbatwalira badde tebagala kugulawo wembiwadde oli abinsiseeko nnyo ngenzo uli amasasi nga gavuga nendoza something was happening but is mind to wasobola obaayo nti oba betta babalwana kuba tewabaddeeyo kavuyo nti nsasage ngenzo uli amasasi n'enziruka bwenziruse kyokka ne bendese munda nga nabo beggulidde bakola ki bali mu kudduka tugenza owulira they have killed the minister our friend has lost it he has killed the minister nga byebyo buli omu natandika okudduka kuba oli wazze ate naye waafulumye nga banne badduse dda nga ajja kuba masasi waggulu ekyamasasi gonna agavuze nze mbadde nenkwese byebyo ne tugenda tuwulira ate gayi wamuse naye neyettira eri bwe twambuseeyo nga minisita afudde nga ne driver we bamutwala mu ddwaliro kuba naye bamukubye amasasi so bakubye abantu babiri saa 3:30 zibadde saa 3:30 we bibeereddewo. Omusajja ba complaining kubeera azinga akula amasasi I've killed the minister and I'm going to get billions of money. You can't be working for people and they are not paying you. So ada complaining abutabasasula. Nze neiba wange era nze mbadde mu nnyumba nze okuwulira nga amasasi gavuga bwe gavuze n'aserengeta nga akkirira sinange nenkola ki nembeera awo nenzigalawo sisobole ki masasi awo nkoze eki n'atambula n'agenda bwatuuse eri ng'agenda agamba n'emmotoka muyiteewo n'atuuka ali mu saaluuni abawala mwe bakola ki n'ayingira omwo naye neyokuba ki essasi mu mutwe. Essaawa nga 3:30 ne tuwulira amasasi agavuga ne mbagambaga amasasi gali wa minisita kubanga no be balina emuntu kati bwe tugawulidde tugenza oli gatambula gajja gye tuli tugenza driver minister ajja adduka bodyguard ya minister nakkirira emmanga bwakkiridde tugenza oli oyo bodyguard ajja akuba amasasi bwazenga akuba amasasi ne twekweka kuba tetuyinza beerawo nga amasasi gavuga bwe twekwese tugenza baabulirayo ne tuwulira tugenza abantu bazze bangi ne batugamba yettiddewa mu kasaaluuni kati ffe ne tudduke wa minister tusanze ne mukyala we afeyitinze tukwata mukyala we tumuteeka ku booda ne mutwala wali ku Jubiri ne tuyingira munda tusanze bodyguard bamukubya amagulu bagasiza ne driver wa Kabanga lebadde taliiwo ne tumukwata ne tumuteeka mu Kabanga ali omulala driver minister n'akomawo n'avuga Kabanga ye tumutwala emulaga. Yes. Bodyguard yayise bagamba baana bange tebabasasula bwe bitunenga sibikakasa. Nze mbadde wali mbadde nkulusinga kujja kunywa amachayi kwawe munywa
mukujja nempulira essasi erisooka nakatuuka kwawo kakayomba najja wabadde we moloka ejja n'agigoba nekola ki negenda magazini negwamu n'agisuulaawo kukubawo wenyini mukoona najja bye mukujja mukwogera wabadde wawo abantu babadde babiri wali yalina bagamba mugende n'abagamba saagala kutta muntu yenna obuzibu sibulina ku muntu wa bulijjo obuzibu mbulina ku gavumenti tebansasula manja sente yagambye gavumenti abanja sente n'atambula n'agenda kati wagenze nsose nenesikamu nenkomawo nengobeera nga abuliddeyo naze okutuuka nga ali mu kasaaluuni asanzeemu nga bifa mu kuyingira mubaddemu abawala basatu ababadde mu saaluuni n'akuba essasi ne bafuluma ne badduka mu kufulumamu naye ne yeekuba amasasi. Ku nkya ya leero tufunye saawundi y'emmundu abasinga abadde tubadde tuli waffe nga twetega genda kukola ku mirimu gye tukolera amasasi ne gatandika okuvuga naye ffe nze mbadde waka wange nengamba bannange nti aga amasasi maki mangi nze nno mbadde ndowooza nti gandi ku lusegere kuba siri wala nnyo enewe bw'obeera ewange bw'oba olina eddoboozi oyita ono n'awulira naye bagaa nti temugenda aga amasasi gayinza okuwaba ne gabakola ki kubanga mangi situmanyi ani gwe bakoze eki gwe balumbye naye bateeka okuba nga balina gwe bakola ki era ne mbagamba nti bwekityo bwe kyali ku kaweesa kubanga kaweesa bamukubira kulambiro nga tuli awo amasasi gaayika nga maki nagano gayise nga amasasi maki mangi erisembyeyo bwe ligize ne mga nti lyesasa erisembyeyo then ne twetegeka okujja ku luki okunoonya kiki ekikoze eki ne ngende wa chairman ne mubuuza chairman yadde taliyo ne nzikirira ku luguudo ne nga nti anti minisita bamukubye amaki amasasi konze minisita kinti oli asula wali bamukubye amaki amasasi kwe kutambula ne tujja tugenza okutuuka nga ddala kituufu bamukubye amaki nga bamukubye amasasi. We don't know to State House here, and then the bodyguard just came out and started shooting in the car. Yeah, so we don't know what happened really. Yeah, we don't know. We don't know. What casualties and extent of this? Yeah, there. Yeah, okay, he shot him on the back, all over the back. Yeah, and then the bodyguard was also shot, but he's not yet dead. He's in critical condition. The one who did the shooting came out shooting randomly, but he went somewhere and shot himself. So there are 2 people dead. The other people in the house, maid and others? No, they're okay. No casualties? No. Omugenzi ono ndi ku kyalo kuno era neighbor wange kati mbadde nve kasaawa 3:30 nenyimirako awo waliwo edduuka linnyimiriddeko bwe nnyimiriddeko mbadde ndabyengula ngenza okulya nga mpulira amasasi ntugamba kiki ekivuga ekyo oba bibaawo oba biki kati bwe tumaze eddakiika nenfuluma mu dduuka kubanga liri kumpi awo ngenza okulaba nga nengera emmundu nga ndaba batandise okuba amasasi badde eri ogenda okwekanga nga ndaba omusirikale ayambadde uniform ng'akola ki ng'akuba amasasi era ng'aserengeta eno wansi era mu mbeera efaana bwetyo n'abeera nga akuba amasasi okubeera nti agenda akuba naye ng'akuba mu bbanga akati abatuuze baŋŋambye katuuze wengamba abantu nti mweyongereyo eri muveewo nange nenvaawo nange bwe nvuddewo nensooka newogomamu ngenza okudda ne baŋŋamba nti ayingidde awo yettidde awo mu dduuka n'ekyomukisa omulungi tabadde mubi nnyo ku batuuze kubanga yandibadde atta abatuuze bangi naye omuntu gwagenzeeko mu dduuka gyetidde amugambye nti vaawo nolwekyo kitalo nnyo kitalo ddala naye ebibadde biwulirwa ng'agamba nti tebansasula mbeera ntya ne minisita mbeera ntya nga ndi mu mbeera nzibu nnyo ng'ate bali bulungi nolwekyo mu mbeera efaana bwetyo nekibeera nga kibadde kizibu nnyo kitalo nnyo kitalo ddala era nze olutuuse wali kyembagambye ti ateeka okuba ng'alina kyakozeeka tumale okugendako eka okutuuka awaka nga maiti ya honorable minister egudde wansi abadde amaze okweteeka agenda mu cabinet meeting ng'ali mu suuti bulungi nnyo ng'ali wansi era ng'abaana bali awo bakaaba bokka mpaka oluvannyuma lwa kikanga 10 ne babeera nga bajja nkyabo embeera bwetyo webadde abantu abakubiddwa amasasi batugambye kubanga minisita ono abadde ne babodyguards badde nabo emmotoka ye ng'evayo n'abasirikale nga 5 ebiseera ebisinga ate nga amagye ge gamukuma kuba abadde Kano ne kale kitwebungisa kubanga batugambye nti wabaddewo ndowooza okukyankana ku makya ng'ayogera n'oyo
kati driver we oba personal assistant azzeeyo munda afune emmundu bazeeyo munda afune emmundu agenza okudda ngo namaze okukola ki okumutta nga tamaze n'okufuluma bye byempulidde naye nga twebuuza abasirikale abalala bo babaddewa kubanga mpulidde abamu bawogera nti olwo abasirikale bakyanoonya badduse babaddewa ono nga atuuka okukola ekifaanana bwekito kubanga abadde n'abasirikale abawera nga 5 kibi nnyo kibi ddala mu mbeera efaanana bwetu naye tusabire munnaffe gwe bakubye ali mu ddwaliro ali mu mbeera nzibu ne tumusabira abeere nga asobola okuwona. Obusungu abantu bwe balina mu ggwanga bukulaga nti tutudde ku gye bayita time bomb. Kino kikulaga bw'oba olaba nti omuntu asobola okukuba amasasi natta minisita mu mbeera y'ekikangabwa misana gwaka. Message nkulu nnyo eri mu ggwanga eri ddala abalina obuyinza nti omuntu ali mu security n'akola ekintu ekifaanana bwe kiti nga yeekyaye kibayita okwekyawa okweri omuguju n'agamba nti nze nvudde mu mbeera kanfe n'omuntu n'afa ne minisita. Kakati obwo obusungu buli wamu, buli mu magye, buli mu poliisi, buli mu bantu abo bulijjo, buli mu kanyomero konna ak'obulamu bw'eggwanga lino nti waliwo abagaggawadde ennyo ne bafuuka bagagga nnyo balidde buli kimu ne babwegera ne balaba ekifaananyi nti bo bano abali wansi abaavu ekibaleetedde ekyo ono yalidde ebibye. Kati akulaba oli mu mmotoka njimu ayinza okulaba eya road mayor ndi mu mmotoka njimu alaba minisita ali mu mmotoka njimu alaba nani alaba president Museveni ali mu convoy nene alaba bali mu magolofa bali muki nga ye afa talina kyakulya talina mwana we tasoma embeera nemutabukako alina ekisi n'agamba kanfe n'omuntu nze yadde ye ali bubi n'agamba kati naawe ali obulungi ffenna katufe. Ekyo kyabulabe abali mu buyinza balabe eggwanga we lituuse obusungu obwo gye bugenda okukomya eggwanga lino Mukama Katonda yamanyeeyo. This morning, as you probably already know, the Honorable Minister of State for Gender, Labour and Social Development, in charge of Employment and Industrial Relations, hired Colonel Charles Okero Engola, who is also the Member of Parliament for Oyam North, Lango, was shot dead by one of his bodyguards, Private Sabit Wilson, and also the ADC to the Minister, one Otim Ronald, sustained severe injuries and has been rushed to Murago Hospital and is being treated by the doctors there. And thereafter, Private Sabiti, the person who shot, also killed himself. And the investigations are being carried out. We also want to say barrier arrangements are going to be worked out and the program shall be released once we have agreed upon it. I would like to convey condolences to the wife of the minister and the family, condolences to the President of Uganda and the entire government, the ministers and the people of Lango, particularly his constituency, which he represented in the Parliament of Uganda, and all Ugandans. We pray that the good Lord rests his soul in eternal peace. Well, the findings are what I have told you. The findings are what I have told you, that this morning, one of his bodyguards opened fire on the minister and killed the minister, and also injured the ADC, who has been rushed to Murago, but he's able to talk, and the doctors were arranging to take him to theater because he sustained injuries in one of the thighs and the arms. We hope that he will get out of danger. And the private servant killed himself. No, this is what we have now. Police and investigative officers and IG are trying to find out. So we don't have a report written now, but for now this is the information we can give you, that we confirm that the minister is dead. And the private servant is also dead, the person who shot.
and then the ADC with him, Ronald, sustained severe injuries, but he's being treated. Kitalo nnyo tuli mu mbeera embi ey'okulaba nti Honorable Minister waffe Charles Okello Engola retired Kano atibwa omusirikale ate eyamuweebwa omukuuma. Tukyali wano tunoonyereza tukolaganira wamu ne poliisi okulaba kiki ekivuddeko omusirikale ono okukuba Honorable Minister amasasi ate n'akuba ADC we Lieutenant Team kati ali mulago okulaba nti bamujjanja batusuubira nti anaawona ate asobola okutuwaako amawulire amalala agakwatako ekintu kino nga bwe kibaddewo. Ffe nga UPDF mu ggwanga lyonna ffe tusooka okufuna emisaala gyaffe era bwe nkulaga ku ssimu wano ku banka yange ennaku z'omwezi 26 nafuna omusaala gwange era bwe ngufuna sigufuna nze nga officer. Buli musirikale yenna kitegeeza aba asobola okufuna omusaala gw'okuva ku 26 okutuusa 28. Naye ekirala lwaki sikisuubira twali tukolera eggwanga lino nga tuli basirikale nga tufuna ssente entono nnyo naye tetufunangako omusirikale yasse bakamaabe lwa musaala. Naye kati omusaala gwaffe baagwongezza era tusuubira nti n'abasirikale bonna okuva wansi baafunanga akasaala katono naye kati bali bulungiko. Yani bwandibadde tegwandibadde gumala ennyo naye at least omusaala gwe tufuna kati gusingako emisaala gyonna gye twali tufunyeeko. So n'olwekyo sisuubira nti ekyo abadde akyogera nga kituufu oba kye kivuddeko akatyabaga. Naye tugenda kukola investigations nga bwe mulabye ba investigators bonna ba IGP ba CID bonna babadde wano okulaba nti CMI okulaba nti tutuuka ku ntobo y'ekintu kino lwaki omusirikale akikoze. Ffe nga UPDF tulina ekitongole kyaffe kiri wansi wa Chieftains of Medical Services ekikolako counseling ekikolako post-traumatic issues. Abasirikale baffe nga bavudde mu ntalo tulina abakugu okuva mu public health n'ebitongole ebirala okulaba nti abasirikale baffe bakeberwa bulungi emitwe yaabwe. Ate n'ekirala bwe tuba tuweerezaayo abasirikale okukuuma abantu abanene nga minisita tusooka ne tubeekenneenya. Naye munnaaye omuntu ye muntu tosobola okumanya nti oyinza okuva wano n'osanga ddeyo wali nga yagudde eddalo. Naye nga tusuubira nti si kyekyo eky'omukisa omubi omusirikale yeekubya amasasi naye yetta twandibadde tugezaako nnyo okulaba kiki ekireese kino. Naye tujja kulaba ate bano ababadde bakola nabo abadde akola nabo ne bali mu guard battalion kubanga tulina unity ye deploying abantu abatuweereza obukuumi. Kiki ekiyinza okuba kireeseeko omuzibu? Abadde muntu mulungi nga olaba abantu abasinga nga bakulu tebabuuza naye ye ng'ava eri n'ayimirira wano mu bantu be kyabange mwasuze mutya musiibye mutya mwasuze bulungi nti ye n'alyoka asimbula emmotoka era n'abasirikale nga basooka kuyimirira wali n'amala okuyimirira n'abuuza abo oba kusanze ewa n'akubuuza oba kusanze ku dduuka wali n'akubuuza bulungi. Naye nze simulabyeko mutawaana ate n'abantu be tebabadde babi abasirikale. Naye ono omupya yamanyi kubanga mupya okugenda okukola emirimu gye nga bulijjo era n'omukuumi we ng'ayambadde ali smart ateekateeka agenda okuba ng'akola emirimu. Wabula kyannaku ti omukavuunga naako omukuumi yeekyanze n'atukwata amasasi n'agakuba minisita. Okumanya byakola abadde abitegeera bw'afulumye asanze baneiba wano nga bagezaako okusasamala n'abagamba sibalinako obuzibu muddeeyo obuzibu mbulina ku gavumenti kyensasula n'agenda ng'akuba amasasi ku ring road wonna agenze ng'ateekawo akajagalalo paka bwatuuse ku saloni n'agamba abasaloni mufulume. Abasaloni bwe bafulumye n'asobola okuba nti nno yeekuba amasasi ne yetta. Ekyannaku titufiiriddwa minisita abadde atugasa abadde agasa ekitundu ekituufu abadde atugattako era ne bw'onootambula ekyawo kyonna n'okimalayo togenda kusanga muntu amwevuma kubanga abadde atuyamba era abadde atukolera. So mawulire ga nnaku tusaba gavumenti
etwale ekyokulabirako kino abantu bano wabanga yemulugunya nti no ensasula ebadde mbi abe nga asasulwa tuleme kufiirwa abantu abasigadde watya nga abantu batwala ekyokulabirako nga kino ekikyamu ne bagenda maaso nga bakikola ku bantu bafe ab'omugaso kino gavumenti ekitwala nti kyakusaaga ekitwala nti nsonga nkulu basobole okuba nti no tutaasa ebiseera by'eggwanga ebisigadde. This morning one of the bodyguards for the Honorable Minister of State for Gender, Labour and Social Development in charge of Labour and Industrial Relations shot the minister while he was seated in the car going to cabinet. The person who shot him later also shot himself. He's called Private Sabiti, and police, CMI and other investigating officers has been in the scene. They have assessed the scene. They have taken witness statements, and His Excellency the President has also spoken to the driver who was a witness, and investigations are ongoing. No, this private has joined the team of the Honorable Minister only a month ago. He was seconded from Bombo. We have several bodyguards that have been with the Honorable Minister for the last 2 years, and the Minister of Gender, Labour and Social Development pays the guards, and they know their entitlement. So, and yesterday this private Sabiti accompanied the minister to Namutumba. So, as a minister in charge of gender who has been with this team of the Honorable Minister for some time, including the driver, including my team that are here, I've been with them for the last 7 years, but they have never shot me because of money. So I don't want the speculation of money to be a justification, because he has not worked with us for long. He has only been with us for a month. And so investigation should be able to establish the history of this person thoroughly to make us understand. And the witness statement, what I've already picked, will not conclude that it is because of payment, but I cannot diverge. Ekibaddewo omusajja avudde eri ng'ajja akuba amasasi ng'akuba amasasi fene tulowooza nti osanga poliisi erina ababbi beekutte naye tugenze okulaba nga kiyitiridde omusajja akuba amasasi mu bbanga paka lwe tuvuddeyo nga tuli eri ewala ne tugamba ki ekigenda mu maaso nga bwajja eno gye tuli paka bwe nvuddeyo ko n'ensija nga nningiza mpola neetegereze kati ngenza okulaba omusajja ng'aveera yenna ng'agamba bannange tebansasula ssente zange. Lwaki tebansasula ssente zange? Kakati awe kyavudde aweta, era olutuusa awo n'aweta n'ayingira mu saaluuni. Ffene tulinde ekiva mu saaluuni. Tabadde mu mmotoka ze atambuza bigere. Kati tulindirire ekiva mu saaluuni tulabe kiki. Kati abasaaluuni babadde badduse nga bavuddemu. Bazze eri emmanju gye tubadde. Kati fene tujja kati ne bafutukayo omusajja n'ajja n'agamba bane omusajja yesse. Kati ekyo ekibaddewo kibi nnyo kubeera nti yesse. Abatuuze babaddewo ku bbali eri nga abatuuze basoose ne baddwa kubanga agambye muve mu kkubo muveewo. Kati ekigendererwa kino kibadde kya kkuba muntu wa bulijjo. Ye abadde ajja nga alajana nga bwakuba waggulu.